Tubutire vinaje misizide okubira ngate mugubira nyongero okubira ngate mbabuza ko Fahad Pro njoga bananyiza no gaba tusako agude mu bitundu byegwange ebyenjawulo sakone bilugonga ku video entera ke kigala awo sharingira ko abala box ako wansi whenever ngo ina chonde gado okubira ngate yogera ko gena kubira ngate okirirawo obira ngate osulawo endowooza ensonga azize tuliko nsonga za NEMA eranga NEMA kyekitongole ekivunanyizibwa ku butonde bwensi mu gwanga lya Uganda eranga NEMA eno yevude ne biranga temunange era ali kabiri ebyaliwo side zeri enansa na abira bikanga byazzeemu era nga wetwongerera abannema bali mukubira nga tebamenya amayumba side zeri kawala era nga balalise ne bagamba nti tebagenda kubira nga tebakomaawo bavaawo bagenda kubira nga temunange batambuza ekikwekweto kino mpaka nga Uganda yona bamaze okubira nga temunange bagikiriyalinga ensonga zikutte wansi ne waggulu n'abayimbi abamu abamaanyi mu ggwanga lya Uganda nabo bavuddeyo kubira nga temunange bagattako eddoboozi bagamba ekimala bannanga abantu mubalekera obuyumba bwabwe era nga ngenda kubira nga tekutera n'omukyala amanyikirwa nga Grace Nakimera ono yali muyimbi w'amaanyi muyimbi wa gospel naye avuddeyo nabeera nga te abako ensonga zesobola okubira nga te ayogerako naddala akukubira nga te munange gavumenti oba NEMA eri mukubira nga te emenya amayumba g'abantu sako n'abantu abalala ab'enjawulo wansi awo gyagenda kubira nga totondezayo okusinziira ku byogenda okubira nga te olaba subscribe nga tugete ku butongole abulonda ndese video okubira nga te notification kakati Fahad n'ekipya kyasobola okubira nga te atuleeta shakasha musomo wa dwa waliyo okubira nga takolako gone wena ayina ensonga eziganya okubira nga te zisirajja kukolako okukozesa amaanyi ag'eddwa okuva mu Qur'ani katusimbule neki ekiriwo akadde kano ku nsonga z'okubira nga te abamenya amayumba g'abantu temuba mutujitamu mazima banange mutuleke mutuyambe twakulonda naye lwaki temutudduukirira amajja ne mugatuyiwanga mune tutya okuva jjo nsiiba mutoyi mpama bupami olubuto olunuma bannange ebyaddala mukwano ebyaddala kubuulira ebyaddala nga gwe babikidde omusajja omulundi ogwakubiri sikyasobola buli kimu kinnemye bannange mutuyambe noonya abaana sina mwana gwe ndaba noonya abaana sina baana bendaba taata waabwe yandekera ennyumba eno nakuma omulaba nga ali kasawe kasendi bamuyita Abaseguja naye mukoola abanga yakola training n'amalako webbanga ddene 2 banga siddeni taata woba gy'oli tuli bweru taata Seguja jangu abaana bo bwandekera abaana 6 waba gy'oli komawo sisaba oba wafa simanyi bafiira mu training simanyi bafiira wasimanyi wandekera wejje bandanga wajje basi abadekera fada nabada sibalaba. Hi guys, how are you doing today? I hope this finds you well. I'm speaking as a fellow Ugandan. I'm speaking as a Ugandan in pain. Waliwo ebintu byembadde ndaba bigenda mu maaso nebinumya omutima lwaki kubanga embeera njitegeera era kyekintu ekisinga okuluma ku bintu ebiruma. By the way, ngenda kutandikira wano nti nze I can say that I've traveled a little bit sikwewaana, don't get me wrong. I say that with a lot of humility. Nti tambuddeko mu nsi ez'enjawulo ezitali zaawala naye nengendako wano ne wali nentambulako bwentyo naye mu kwegendereza okwange there is no place like Uganda. Mu kulaba okwange tewaliyo ekifo kiringa Uganda, ekifo ekijjudde emirembe, ekifo ekijjudde nice food, ekijjudde abantu abalungi. It is beautiful here. The weather is good. This is the best place in the world for me. That's what I think. Naye kyendaba ekisinza okuddeetera obulumi era to speak out nti Munnayuganda akoseddwa nnyo. Bw'otunula ne weetegereza abantu abamu babawadde nga ba investor ne babawa amataka. Abayindi bali so comfortable in Uganda. Even other foreigners are so comfortable in Uganda. Naye munansi n'akayumba ke kamu karuumu akamu bamenya bumenya.
banaye tusabire Uganda n'abakulembeze baffe tubeere bakisa kubamu akafaananyi ng'oyo maama wo, kubamu akafaananyi ng'omuntu alina abaana talina wagenda basuza. You can't pretend that it doesn't matter. You can't pretend that it is okay. Banaye abantu abeera ku TikTok, nze siri muntu ayogera ennyo, abeera ku Facebook, abeera wonna, twogere ku kintu kino. Abantu bayogera ku kya airport, abantu ne boogera ku kyaki, ba investor baweereddwa wetlands, bannayuganda bagobeddwa. Ekitegeero bakyengezaako okunyonyola. Tugezeeko nga bwe tusobola. Gavumenti musaasire munnayuganda. Do not make other people comfortable. Ate munansayisibwe bubi. Bambi nsaba musabi. Abannaddiini, bahaji, abasiraamu, munnayuganda ali mu mazzi ga kaabu. Omuntu wabeerera ne karuumu akamu. Mwegendereze ebintu ebyo. Nti bafulumya omukyala. Naye nga n'omufaliso bw'ogutunulako. Nalabye omukyala ng'alina abaana bamutadde ebweru n'agamba abaana bange bagenda kusula bweru. Why would we do that to Uganda? At least baterewo options nti tubagobye wano mugenda wano. Oba mukole bwe muti. It's not fair to make other foreigners comfortable. Bannayuganda ne bakaaba. Abantu abatalina kiddako, omuntu abulwa ekyokulya. Banange sabire Uganda kubanga amaziga bwe gali ewe kyandisaanidde okuba. Mukama bampere nnyo omukisa. Let's speak out, let's speak out, let's speak out, let's speak on this. Mukama bampere omukisa. God bless you. Bayabana bange bagamala okuntomera ndi mulwadde enyumba bagimenye. Mulaba n'abantu b'e Lubaga be bamenye amayumba gaabwe, kyekimu n'abantu b'e Lukunjiri. Omwezi oguwedde be bantu abali ku masimu nga balaba nga bamenya ffe abali emukono. Omwezi oguwedde nga basenda amayumba gaffe agali ku nguudo ne zi bizinesi. Era mu kaseera ako be baagabanga zirayiki. Ekisinga okuno omusajja yagamba nti there is a billion foolish people in this world that you can take advantage of. Naye there is a group of people that realize that there is a country with millions of foolish people that you can take advantage of, that you can rule with impunity. And indeed they've achieved it. Nze nabagamba government policies si ze ziriko obuzibu, system etufuga si eriko obuzibu, but the implementation, how people are vindicated, how they are oppressed with impunity. You people are going to accept the hard way nti ekiri atabaala. Sawa zino oli ku simu olaba ng'omulala bamusenda, olaba ng'omulala akaaba newo kijja. Fe ensonga lwaki tuvaayo twogere kubanga kijja ekiri atabaala. Kino ekiri mu Uganda naawe ali ku simu saawa zino kijja. Abakyasobola okukolera bizinesi awaka, abaagala okulanga bizinesi zammwe, twabaleetera app ya Link MUG okulangirako bizinesi yo n'okwongerako visibility $2,000 gyokka omwaka. Anti bwe mbagamba ebintu nga bino mwe mulowooza tebijja bayamba maaso awo. Kati era leka banno bakusookeyo okudownloadinga app basasule just $2,000 balangireko gwe nga weetuddeko. Ogenda kulaba competition mu business. Wano twagulawo mu myaka gy'ensanvu. Muzeeyi eby'emyaka gy'ensanvu sooka obireke. Ekibuuzo ebifaananyi bya General Museveni nga bingi nnyo ku mayumba gammwe. Buli nyumba ate buli nyumba gye bagenda okumenya, buli bwe batuuka okumenya bifaananyi bya General Museveni bye bisooka ku bannayuganda. Omanyi mwetaaga kati kwekalizaamu. Kakati I commented on Elaine's
video when she was crying for her mother. She said it was a month Natalie ne mama way. And many people inboxed me. Many people are in the same boat. Fifi, how do I navigate? Kakati bakwano. Waliwo amazima genjagala obawulira. Amazima agasooka nti okungubaga bulinga bufumbo tebulina format. Kati obuzibu tusinga okusanga mu kungubaga era nze bwe sikola abantu bangi nnyo n'oba mukwano gwange n'ofiirwa nze sikugamba nga kitalo kubanga nze buli oba kingambanga nawuliranga nfa nsooka n'ensirika oyinza n'olowooza oba Fifi teyategedde oba talinako abuntu mba nkalina naye ng'ebigambo ebituufu ebyokukozesa okugamba omuntu oyo mbutuufu essaawa eyo mba sibirina kubanga nze nzijukira buli bye baŋŋamba nga byanyiizanga bunyiiza. However, tewali muntu ayina direction ntuufu ya butya bw'oba olina okukungubaga naye buli muntu akusharingira ku experience ye kati fwe tugattamu n'ez'abantu abalala betuyambyeko tusinti they navigate ne tugatta dots in a different style. Abantu abansindikidde messages sigenda kusobola kuddamu omu ku omu kubanga zibadde ziwera mu butuufu nja kubamba limbye. Mwenna abasinga bazadde badde bakafa, abalala bali mu weeks, abalala mu mwezi, abalala mu days. The wounds are still fresh. However, bakwano kati mbabuulira wounds zigenda kubeeranga fresh mu bulamu ne bw'oliweza emyaka 2 wekikubira ekiwundu kiddamu ng'ekipya. However, mu ntandikwa wano my biggest advice eri omuntu aviiriddwako muzadde we oba omuntu omwagalwa is to cry. Woba olina chance emuziika muziike. Kati ate nze bwe natunula ku bazadde bange nga bafudde ebifaananyi byabwe byannemera ku bwongo era mbamu time ewetuuka nga kikuhiitiza ekyobwamulekwa n'ofuna ebifaananyi byabwe nga baali batunudde nga bafudde like kati nze byannema okujja ku bwongo. It is one thing kyesaaliwishinze baana bange kundabako obanga nfudde basigaza ekifaananyi ekyange ekyobulamu nga maama. Kakati mukwano gwange gwafiiriddwa omwagalwa, maama, taata, omwana, omwami, omukyala, boyfriend, girlfriend, someone dear, best friend, people who come in our life ne bafuuka bitundu kufe. Amazima nti gali nti kaaba iye totuwuliriza nnyo fe abagamba guma awo tewali kyoba oguma tewali sinza nakigamba muntu nti guma kaaba kubanga ye first treatment yesooka kaaba buli wookaaba otowolokoka ku mutima owewukamu n'owulira ng'ozzeemu okussa n'omutima ogwali esibye tegwesiba naye buli weyagala okuzanya firimu star bikinze sijja kaaba era omalirira olwadde ebirwadde byotalirwadde. So please cry as much as you can. You're human. Okufiirwa tekuliiko film star, okufiirwa tekuliiko star, okufiirwa tekuliiko ki, tekumanyiirikika kwaba. Buli wonookaaba obulumi bugenda bukkakana. Ekirala webaziika omuntu owewe obudde abalala nga bavuddewo osigale ku ntaana awo okkirize nti omuntu oyo omulesaawo. Yes. Onyinze nile bintu bizijukira ng'omwana ngamba baba batupapya mbakubaawo naliwulidde taata wange ng'agamba ndi mulamu mu nzijeeyo because parents died when we were very young. So I have a feeling nti kigira ne kinkuba simanyi bannammwe abafiira bazadde wange kijja ne kibatomera n'ogamba kati oba singa bwendi osanga singa nasigalawo naliwulidde nti alaaja natumugjeeyo kati nze kyekintu kyannemera ku bwongo up to now. So I always tell people nti omuntu we bamuziika weweemuuko obudde osigalewo. Abantu bonna nga bavuddeyo ku kijja sigalawo n'omuntu wokale bw'obanga otya sigalawo otunule okaabe okkirize nti omuntu oyo afudde okkirize nti omuntu oyo omulabika like omuziise otunulire entaana eyo okkirize nti n'omuntu oyo akoze eki omuziise. Ekyokulala bw'omala omuteekayo omuntu oyo bw'oba olinako akasenge
if sikasenge kati ne ku simu creating a folder osooka oteekemu buli memory yo naye osooka obireke obijjewo awo okumpi w'oby access nga buli dakiiko bitunulako get them funako folder moziteeka ositeeko password weebuulirire osooka oweesonyiwa obbiraba mu process eyo ey'okukkiriza reality because buli woobiraba obwongo buddayo ne bukulowoozesa nti oba gyali eyo gy'otali oba gyali eyo magombe mulamu kiina engeri gye kikukubamu so kaaba memories ezo oba olina wosobola zikuŋŋaanyiza ezimu funako wooziteeka bweba nnyumba yammwe nga musobola obufaananyi okubaako mubiteeka mpaka temubijjamu forever mumala ne mubizza kozi naffe twamala ne tubizza nti kati ne mu nnyumba yange mwe naye luli nga sisobola nga obulumi buli sinayiga babukwasaganya mpaka bwe nayiga how to live with the fact nti kiruma naye tagenda kola kyo tebagenda kudda kati kaaba beera nnyo mu bantu abatakujjukiza nabagambako wano nze bakwano ba mama wange ne taata wange ndwawo ogenda obbabuuzaako not because sibaagala oba mpisa mbi buli olukula bagamba kale singa abaddewo ate nabo tebakyogera mu bubi wabula grief nabo balina engeri gye bagiyitamu yali baddewo nalaba ku kaana ke kati nze kinkuba nekinzizaayo nti ne wenzira ewange like at my own home nziramu nebigambo byabwe biba biri mu matu gange mwe bitambulira abantu bati nabusooka obeewale si mu bubi basooka obeewale ebifo emwacakaliranga n'omuntu oyo nabyo sooka obeewale kubanga bigenda kuzza memories luwono obiyingiramu buli wowuliranga ekyokukaaba kizze kaaba yengeri yokka egenda okuwewula omutima ogwo kati bw'omaliriza ebyo byonna okaabye memories ofunye wooziteeka wewaddemu ebbanga ery'okukungubaga kozi weewamu obudde okungubaga ko okungubaga buli woota kukungubaga kimala kukuhontinga obulamu bwonna ffe kutuhontinze ebyaddala ne kukutulugunya kati omala okubamu obudde n'owulira nti kati ne bwe ntunula ku kifaananyi kya maama nsobola obutakaaba oli ne bwayogera ku maama nsobola obutakaaba kitegeeza otandise okugumaaguma nti ogenda okukkiriza nti kati ogenda kubeerawo nga taliiwo bw'omala okuwulira ng'otuuse ku eyo level kkiriza reality nti yafa yes okaabye ogenze ku ntaana n'otunulawo abantu bonna ne baggwayo n'olabira ddala nga ddala ng'omutaddeyo memories ofunye woozisibira ogakaabye oluwo okiwulirira nga kizze teweefuula star nakati kati ffe bitutomera mu butuufu ng'olina toli bubi kati ngeze ennaku ennungi n'ogamba n'olaba omuntu n'ogamba noona talina ssente asobodde okusonda n'atwala muzadde we wamututte kyokka nga gwayina tosaladde omugulira ennyama kitege that's how funny life is zegenda nembala akunene agamba naaligenze nendaba ku maama kyokka nga gwayina obusobozi bwonna mukama yabakujjako kati ezo ennaku zigenda kujjanga mu bulamu mu maaso eno olina okuzibanya nti ezo zijja kujja naye ezo zijja kwanguyira okukaaba okite ng'omaze okuva eno ng'owonye kuba bw'otaava emabega ng'owonye ogenda kujjamu n'obulwadde obwaddala abamu bafuna emitima ne gibalwala pressure ne zibakuba tokkiriza genda mu ddinaayo kkiriza nti omuntu oyo afudde otandika okugatta obulamu funa ku bantu abali mu mbeera yo oba yeefaanaanyiriza obalinaani abantu abatera okuyambako n'okwanguyiza obulamu okitegeera n'okwanguyiza obulamu bw'abazadde nga bafuddeawo tufuna entondo oba abantu bwe twagala nga tubafiiriddwa tujjamu entondo beera mu bantu abatagenda kikuvumira nnyo kubanga eyo nayo process oyo nogiyitamu ey'entondo nga buli kantu kakunyiiza kantu katono nnyo ng'okaaba obusungu bukulinnya bulinnya kiri kyenkugambye oba tonnawona but let alone ng'oli mu bantu abatuufu ogenda oyiga engeri y'okubeerawo era munnange n'owangaala nno n'owangaalira ddala nga bw'olumwa bw'osekamu bw'okaaba enkya ng'omujjukidde bwe bikuluma ebizibu n'okaaba bw'ofuna ekirungi n'okaaba obwamulekwa tebuwona tugakaaba mpaka naffe katonda waali tuyingiza eddongo ago nno ge mazima byebyo naye nga Alain nkunoonya my sister actually nakutereddeko message ku WhatsApp tulabe bwe tukiyitamu kijja kugwa kakati I commented on Alain's video when she was crying for her mother. She said it was a month ngatali ne mama we, and many people inboxed me. Many people are in the same boat. Fifi,
how do I navigate. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.